Omukyalo oyo yasse bbaawe gwe bayita Arnold. Omukyala yajjako mu kabokisi kange emyezi ng'ebiri emabega n'abaako ensonga za nnyanjulira. Kuno kwe tuweera amagezi ku TikTok n'eddagala namulabirawo mu kabokisi. Nagamba nti Kojja mpulira n'ekyayi. Wagamba olina eddagala eriroga omusajja obwenzi nga asobola okubeera awo n'abeera ku ggwe weka. Omusajja wange ayitirizza obwamalaaya, ayitirizza obwenzi, wakoma wabeera ku ssimu tampabudde, akaseera bwe katuuka bw'omugambako n'aboggola, alina omukyala we ali ebweru gwawo obudde essaawa 8 essaawa 7 ali ku ssimu. Mpulira nga marriage entamye nkoze nti oba olina eddagala lyonna ly'osobola okumpa omusajja ono ave ku bwenzi limpe. N'ekirala nti nawulidde omukazi anaatera okudda Kojja olina ku ddagala erisobola okumusibirayo obutadda sinakindi bazze mayiti nayiwa olutiko. Omutima gwennyika ne ŋŋamba omukyalo ono ngenda mukola ntya? Nagamba Kojja nnyamba, nze gw'olaba n'ewaffe tebamanyi gye ndi, n'ewaffe tebamanyi gye nsula, naye omusajja gwe neesiga nfuukidde omusajja mulinamu omwana naye omusajja simanyi. Namusuubira mu future yange yonna yonna naye ndaba nga siina lugendo. Mukyala we nawulidde nti anaatera okudda naye nnyamba oba olina ky'osobola okukola kyonna okusibira omukyalo eyo ebweru oba waakiri aleke kudda bazze mayiti nnyamba. Mukyala ne mu advising ne mugamba munnange yes omusajja waakamufuna ate muvubuka muto egyo emyaka giba girabankana tolina kyakkola wabula ggwe weebuulire weka oba owulira ng'omwagala ebimu oleke kubitunuulira. Ate kimanye nti nno oli namba 2 oli yagenda wamusanga alina mukyala we wekitwale nti nno olinga kiyambi wano kubanga kukubirako oli abaana abali ku kyo babanga kukubirako kyeyo akweyambisa oli waatali kyova olaba nti tebatengana singa yali yamukyawa singa ne message tebanyumya ne communication teriiwo. Era omukyala lwanaakomawo bw'ati sisuubira nti nno ggwe banaddamu okulabawo singa yali yamukyawa bwe yagenda ebweru kyandibadde nti nno tebakyanyumya nakunyumya wandibaddeko go ahead. Bakitegeera ngamba atakoma n'okwolwo abakyala bonna bakasitoma be basala enviiri omukwata ne mu message bagamba yagenze wano nemugamba bw'olina kusetolinga n'omanya stage gye wafumbirwa nti yeeyo n'otunula mu maaso n'omwesonyiwa. Oba olaba nga tosobola kukyandulinga nti ow'ebweru osuubira okudda n'amutwala nawe bw'oba osobola funa passport ogende ebweru okole wonaakomerawo naawe emyaka 2 ojja kubanga obwongo bukoze eki bupiikinze. Bw'onaawulira nti nno yawasanga naawe wootali Katonda ayinzika okuba nga wajja okutaasiza naye nga toyinza kubaako action yonna gy'okola ng'oli wano. Sina ddagala lingenda kukuwa, eddagala ennyinza okuwafuna passport ogende ebweru. Oli waanaakomawo n'owulira nti beddiŋŋanye nawe bw'onaakomawo ojja kufuna okusalawo okutuufu naye onaabeera wano tojja kufuna solution. Naye tunaamuloga kirungi okuloga omuntu nga naye akwagala tegedde naye ojja kwesibirako omuntu eddagala lituuka nalyo ne lifuluka. Ate waliwo abantu eddagala be litakwata nga ye talogwa. Kyala nagamba siina kyakkola ngenze ku bakansalazi ab'enjawulo nagendako ne wa DJ Jacob naye saafunayo obuyambi naye simanyi Mukama kyanansalirawo. Naye wandinyambye ekintu kimu waakirina osibira omukyala eyo ebweru n'atadda. So omukyala bw'ati bwe yafundikidde saamuwa nnyo budde nze nali mulinze bw'abanga agenda ebweru tumupangira agende. Naye gwe wenna ng'oli mukyalo oli mwami ng'omanyi nti nno omusajja gw'oliko alina nnyini ye ng'ali safari oba yagenda bweru oba oli mukyalo oba oli musajja kimanye nti nnyini muntu oyo akomawo gwe bakozesanga kiyambi. Tejjukira omuntu oyo adda n'akasente gwe tolina kati oli bw'akomawo gwe basamba ne bagenda eri ne bakasuka eri obanga wawe musajja gw'olina mukyala we ali ku kyeyo oba omukyala gw'olina bbaawe ali ku kyeyo my friend wanaawulira nti akutte ekkuba akomawo ojja nakweyimbamu ogwakabugo. Singa omwana yakwata kye namugamba waakiri n'afuna passport
mwezi gumu kitundu oba ogenze ebweru yandifunye okusalawo okutuufu naye kati lengera era omukyala we yakomawo ndowooza lengera ebyagenze mu maaso teyasobodde kukigumiikiriza owulira. So mumanye stage ze mufumbirwa, manya omuvubuka gwe nfumbiddwa ali biki, alina mukyala we oba talina mukyala we waali wano oba ali bweru, olabe engeri gy'oyinza okuhandolingamu ekintu ekyo. Ate oyo muntu oyo si yaba muggalanda w'abakyala oba w'abaami, obulamu buba bulina okugenda mu maaso. Bw'ogamba bw'afa ne bakeera ku makyanga yafudde tobeerawo, kitegeera. So okwesonyiwa kwe kusingako okuba ekikulu. Obanga olina ky'orealize nze omuntu omuta life can go on oli waatali. Siga nti no waatali obulamu tebujja kugenda mu maaso. Ne bw'osanga ng'omusajja we yawasa wano muteeyi, tokola lutalo, genda mu maaso mwesonyiwe. Oba ogenze ku kyonoowuliza nti mukyala wange baamuwasa yafumbiddwa, oveeko. Life yesigala egenda mu maaso. Ate oyinza okuba nga Katonda gwakutegekedde mu maaso awo, ate ayinza okuba nga asinga n'ogamba kale singa wannyamba n'okunnyamba. Ayinza okuba nga y'oyo gwe walina okuyitira okufuna gw'oyagala. Sigadde ndi Kojja Isima. Naye kitalo nnyo, abagenzi Mukama abawummuze emirembe. Katonda tagera kibi, ate yaawa era yajjako.